Mukola mulimu ki? Muyimbi naye ng'omusajja oyo afudde bantu ambereddewo nnyo jasino yansanga eyo nga sina yamba essubi lyange kubadisa okwata mulemufu nembaako nekyenjogera kimala banzaawo mu kyaki ye ne muyimbira oluyimba lwe baluyitawo ggola mirembe musumba wange pasiteri walukoze bukozi oba olire n'olupafominga pasitayiga bambyageze pasitayiga alalyalikoze mpulira ennaku amaziga gazze naye lyekkubo mukama wageze alese omugululo abadde mukozi ate isero pasitayiga oli kigalo nejjogenze baweereza ate nalo tegeeza omwagala nnyo omusajja wange alina muzeeyi wange bubaka ki bwe wassa nnyo nga ku byayogedde obubaka bwe basenyoka ku byayogera omusajja oyo kangabbe tategeera bulungi naye noogeza omusanga mu kkubo nga talina mukuumi ennyo nga kino nkyogera nga kamera kyogera nga kamera ereetemuseyokaze nenkukwatako tugenda kwatika byaffe ate wakunyiga ekyataano naina sente zayinza kumba ziyinza kugulirira musajja wange pasitayiga ambereddewo nnyo wasomesezza kati ndi w'amaanyi mbafos nga ndi muyimbi obadde obuze mumaze kulanga omusajja amaze kufa mbadde mbuze naye nga gyerino omusajja ono niwaata alifudde tubaddeyo nga tumulowooza kuba musajja muntu w'abantu abeereddewo naddala ffe abayimbi kubanga nze tv abs yakola kyamaanyi okummanyisa ojjukira awo 2019 nalina show naye nakyalanga ku tv engoyinza okugamba yange so tunyoleddwa nnyo okuba nti musajja yatugenzeeko musajja w'abantu wadde nga waliwo amwogerako ebikinike naye abo ngaani waliwo akasajja kaawo kamuzeeyi kasenyonga koogera enditana imagine omuntu afudde bw'oba otya n'ojajinga omufu yalina rights ku bantu abafudde ogamba otya mbu abakyala abali eyo simanya abaana oba katonda gwe yawa amaanyi agaga ntoyinza kumanya ani katonda gwe yawa amaanyi fena tuli bitonde bya katonda katonda yalina rights ku muntu oba ye katonda w'oku nsi senga katonda w'oku nsi senga awandiika ku mazzi naye tawandiika ku mazzi oba senga tafuluma amaanyi osegera ekintu ekyo so tuyinza okugamba nti pasitayiga kama mulamuzi ekisa amusonyiwa ebyamusobako kuba mwana wa muntu naye ffe tumusalirwa ennyo badde akolera ebirungi musicale nga wabula mbuzeemu olw'ensonga ya covid abadde mu ggwanga sente toyina akasente kakwe ku byampya emirimu gyesiba nayo nga womanyi ne bwangu bwekitalo ngenda kuba nzija na tuni empya Mbabazi, I have been live here at the vigil mass of the late Pastor Augustine Ganga tuva kwogerako ne mwami Kabako byayogedde byabyo sigenda byogerako abula katulinde omuyimbi omulala oba celebrity omulala gwe tugenda kubanga tukola ki nga tuba tusaka anytime now. What you have to do, keep on subscribing, keep on sharing each and every interview that is posted. Yes, for the Queen Mbabazi, follow me on all my social media platforms. Ciao.